Bidongo bino zemwe mfunye mikwano, bidongo bino nga munda z'omukwano, bidongo bino. Kapere ayimbidde Bobi Wine People Power mu paaka mu Kampala, abantu bamufuye sente ate nga munange King Saha asumuludde oluyimba mu bidongo bino. Laba munange ate ekitambula eno ku side eno omuyimbi King Saha. Katandike ne Kapere wali munange mu kibuga Kampala yekoze ebintu wali munange mu paaka y'emmotoka wali mu Kampala, abantu bamufuye sente wali ayimbye People Power Kyagulanyi byonna bye bigolete munange mu katambi kibadde kikabuka. Sooka olabe akatambi kaako. Kapere taggwako munange ate bisesa esaidi eyo. Kati kankujjeyo ate nkutegeezeko munange omuyimbi King Saha munange afulumiza oluyimba mu bidongo bino. Omukwano munange ate abantu gwe bamulaze era avuddeyo n'asumulula oluyimba mu bidongo bino. Sooka owulire eŋŋoma. Abanda z'omukwano mama mwebale, emugumira obuwambo n'obuko, emugumira byebogera bebaza mwete mujyango mugamba badize tusima wabula mwebale tusima temugowa temuwera tusima katonda badize tusima wabula mwebale tusima Saha wamwe tusima nemubawo mwaka ku mwaka tusima bidongo bino zemwe mfunye mikwano, bidongo bino nga munda z'omukwano, bidongo bino. Era nga ku saidi yemu munange jogera nti no akatambyako ate oyo gwolaba munange era ye fashion we yamu design nga wali ate ne mu concert ya King Saha yoyo bamuyita Loyal Fashion Star. Wali ku TikTok abeera akikwasaganya, osobola okumuchekingako mwana mulenzi oyo ate designer wa King Saha abeera akikwasaganyiza ddala bulungi nnyo okamala. Ngenda kubeera nga nkomawo munange ate maaso eyo nezi update endala making sure nti no subscribing obeera nga tonaba video osobola ogimpya like nakyo kibeera kitambuye ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo katono nnyo.